Pretty Nicole bamunoonya. Mbu yatoloka ewa maama we. Nange nakiwuliddeko. Kati nze nayogeddeko ne maama wa Pretty Nicole ku ssimu. Nabadde njagala kugendayo. Naye yabadde mulwadde saasobodde kumufuna. Nangamba kituufu Adija omwana wange yabula. Mbu yabula n'omurasita. Ate abalala bagamba mbu waliwo big tikitoka ateresaani. Kyegambe nti and people have information. Banga nze nakiwandiise waawo nti waliwo omuntu eyatwala muwala waffe ne tukunoonya. Mu comments omwo nalabye ng'omuntu abantu bamumanyi. We nazeetegerezza bwenti ng'omuntu oyo abantu bamumanyi. Alina Nicole. So abantu information baba bagirina goyinza olowooza mbu tebamanyi n'abantu bakimanyi. Era omuntu alina Nicole amuleete. Kubanga maama wanaabeera serious. So abantu information baba bagirina goyinza olowooza mbu tebamanyi n'abantu bakimanyi. Era omuntu alina Nicole amuleete. Kubanga maama wanaabeera serious mu kunoonya omwana. Oyo omwana nze nabaga Nicole omwana wa social media. Nicole baanoonya wano results ze ng'ogamba yekka yatudde P7. Ndenge ensi yonna yali etudde P7. Naye abaana baawenje kati we baana akumanya nti gwe olina omwana w'abandi. Anti mwana wa buli omu Nicole. Mwana wa buli omu. Ate nga wuyo olimu n'olwa serebu. Onoowulira ekinabeera ku social media. Ensi onoogigamba oti. Kati gwe ati amawulire gakusanzeewa nga bagamba Nicole abuze. Nicole wagimala wa musajja. So yenna alowooza nti oba okuwasa omwana oyo omwana akyali muto. Akyalina bingi balina okugatta ku bulamu bwe. Afuuka omukyalo ow'obuvunaanyizibwa. Nti omusajja gaye ne bamugagga nga ajja muteerawo buli kimu twayinza mmanya. Omusajja afa. Andi abalungi tebaggwayo endagala nnamu. Aba yakawasa gwe ng'ate alengerayo akawala akalala nako akakola kata. Akabitujjula. Kati bwe nayogedde ne buli omu waali abeere empowered. Bwe nayogedde ne maama wa Nicole yagambye n'agamba nti namugaye ne mugawo omwana wamulekera essimu. N'agamba Adija omwana essimu nagimuggyeeko. Omurasita ali ku kifaananyi ky'essimu ya Nicole bw'akotese bw'ati omutwe. Mbu maama Nicole tasobola mu identifyinga yaani. Kati wano mu kumuggyako essimu n'amugamba oba essimu yeekwonoonye kangitereke. Yagenza okutemera n'okuzibula nga Nicole ki abuzeewo. Nicole mbu baamukimye naye omuntu eyamukimye teyamanyikiddwa. So kati Ajati byebyo ebyamuwala omunaaye. Byebyo. Yenna alina Nicole muyite amuleete. Tumugambye amuleete. Oyo omwana akyali muto. Bajja kusibira bwe. Akyali muto. Oba amukozesa ki oba kiki? Oyo omwana alina kuba na bazadde be muto. Ajja kufuna ebizibu bya bwereere. Ate abasajja temulina bugumiikiriza mugumiikirizeemu. Nicole anaatera okukula. By the way, ye kati tali 15. Wabulayo emyaka 3. Kituufu. Kituufu. Kati entabwe weeri Ajati. Maama wa Nicole tamanyi ngeri yakufunamu Nicole. Kozi yali amuggyeko essimu. Essimu gye yali kubyeko. Ate eri waka. Kati ekirala mbu ekizibu Nicole kyayina tayagala kubeera mu kyalo. Kubanga maama we abeera mu kyalo naye kye neebuuza ate ne bwe bamuleeta wano mu kibuga e Kawempe era yagaana okubeerawo. Kati Ajati Nicole ayagala ki? Yeggwe anti w'omwana. Nicole nga wenagamba saafuna nnyo budde kwogera naye to be honest. Kubanga Nicole akabanga ke nabeera naye yali ku ssomero. Nze akabanga katidde nnyo ke nabeera nako ndowooza nga 1 week twali tukola plani yaffe ya vac weneetambula. Nakoma okuwuliza Nicole ng'ali mu kkuba ava ku ssomero e Kasese mu kulisaayo nti muneekuliko ebibuuzo. Nga ndowooza Nicole agenda kujja. Ne ndowooza nti awumuddemu agenda kujja. Saddamu kulaba Nicole. Ngenda kuwulira bino byombuuzizza ng'ate byebiriwo. Mukazi wattu. Munnange nga sikurisa eyo nga maidi afuna olubuto. Maidi we yafuna olubuto bamugobye. Kumba omusajja ye amanyi kye yakola ki? Akimanyi olubuto lulwe ng'asirika muno mwe bakuteka bwe batyo omutwe. Nga yeefuula atamanyi kyakoze kumba amanyi kye yakoze. Munaye emyezi 9 bwe gyamala okwekulungula omwana omuwala bwe yazaala mwana mulenzi. Ono omukyala gwe baawasa amaze emyaka 8 ne Gayi alina abaana 4 bonna bawala.
maid bwe yazaala mwana mulenzi nga nkulabira omusajja ng'azimbira maid amaka ejjinja kwokomya amaaso mu mbeera eyo ajja tyokola otya omukyala ye yazirika amaze ku kitanda emyezi 2 bambi era kyamuyisa bubi kubanga ekisooka okuzaala kuno si buvunaanyizibwa bwo Katonda yakuwa omwana n'asala obeere mugumba bakuwa omuwala oba omulezi ate omuwala ono engeri gyobeera nti gwobeera mukama we owulira nga omusajja bakuwewudde ogamba oba yandigenze n'awasa n'akawala kembadde nkyunga waneeno nze ne ku bakwano kange mba saagala mba njagala ogende walako kugamba oba olaba nga yamunafuyiza nnyo kati omukyala alowooza ebintu bingi ate nno munnange Katonda ono muzibu ayinza oba ne timing y'okuzaala omulenzi yayita ennatuuka kuba nalinda byeko ekintu bwe kityo n'azaala ate mulenzi kati ali mugamba n'omuntu najja nga n'akuyambangako n'agenda kubanga nabo abawala nabo bawala nga ffe okujjako nti maid yes naye mukazi nga ggwe kati oluusi azze ng'alina n'ekimulese ng'alina mission kutwala gano maka for your innocent mukyalo nga bababuuliridde kakati gwe mukazi wattu oli awugoloza mbu olina mukozi kumbe ye ate obwongo buli ku kirala nnyo nga wona wafunye agapwe papa ng'agamba ono mufunye olaba ebintu ebyayitinkiriza oba yabeera naye ogwo omulundi gumu ndoza zaali na ddakiika 2 nga lubuto nga nalwa mwana mulenzi ate omuwala n'abeera serious nnyo ndoza namwami amagezi nti nze ntwala mu maka tonkukusa tompangisiza agenda gamugjamu atya tebamutwalayo nga tannazaala naye nze kyemmanyi maid oyo bamupangisiza ennyumba ennungi wagira nga abeera akuumireyo olubuto kati weyamala okuzaala agenda gamugjamu atya tebamutwalayo nga tannazaala naye nze kyemmanyi maid oyo bamupangisiza ennyumba ennungi wagira nga abeera akuumireyo olubuto kati weyamala okuzaala omwami n'akukuta n'agenda ne mu bazadde ba maid n'alabayo kati amaka gye baali bazimba ejjinja bakirina abo babayita batya babayita bakina babayita ajja kukiliningireko agende notolekawo maid na bawo agende nga bawo tannaba kudda tolekera omusajja maid munju naye mukazi nga ggwe exactly tonya kati enkuba leero yakedde kutonya ekibuyaga n'azunga oliko oli mu office omwana ali munda Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Mumaziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi ajati abantu ndaba complaininga akazindalo kano kalaika kaba botheringa balabanga nzaako wennyo ate nga ndi bulungi kubanga singa badde nkoowa nnyo akasente akagula omuzindalo tekasakumbula si bwe kiri jati so bambi baddiya yenna awulira nga omuzindalo guno gumumenya sindika sente tugula omupya si mu bubi si mu bubi naye banteerako zikomenti Hadija akazindalo oba kalabika bubi ajati kafaanana bubi amune bafani babanga bagamba nti kalabika bubi tebagambye nti kalabika bubi naye bagamba mbu bwenkakwata bwenti mbu nkoowa mbu kyetaaga nfune obuzindalo nga si bwakwata and I relax tebamanyi nti nnoze neebaka mangu waliwo abantu abanyumiza emboozi and I feel sleepy I want my hand to be busy so that I be so active. Sure. Nsanyusa okulaba. Kare nange nsanyusa okulaba. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nze wandegeya. Osalidde wandegeya. Omwana oyagala omuzikiti gwewa. Oba lwaki? Oba gunyangoyira. Ndowooza. Anyway, nze Juma nsanze mu town nsalidde awo ku Africana. Last week nasalireyo mu go down ku gundi.
ewaŋŋambe Oasis Small. omuzikiti ogwo sinaba gugendamuko gwa Oasis Small. Guli awo si munene nnyo naye wabeerawo eggundi ejjuma ya last week yali ya luzungu nga bw'oba tomanyi luzungu oyinza osumagira. Neera besides okumanya oluzungu n'oba olumanyi ebintu bya Katonda bino byetaaga nnyo olulimi oluzaaliranwa. Kati muntu agamba nti fear God n'okugamba tya Allah kiki ky'owulira kiri serious ng'oli akikugamba? Tya Allah is more serious. Ne fear God kati fear God n'omuntu akugamba mu lulimi lwo lwennyini luli owulyanga ebintu bisinkinga mu bwongo. Okay, aba BBH Travels be banteekamu olusaayi bagamba nti kati balina multiple visa entry gw'ayagala okugenda e Dubai ennaku 6 osobola okufuluma nga bw'oyingira visa ekukkiriza okufuluma n'ofuluma era ng'okyalina visa emu. Isn't that amazing? It's amazing. Yeah. So mbakubireko ku namba y'essimu abaana abali ku visit visa ng'oyagala kola airport to airport visa change tulina discount ku dirham 180 zokka era nga ye promotion gye tulinawo olunaku olwaleero. Bakubireko ogenda kubeera ofuna discount ennungi. Aba Platinum Wellness Spa nabo bwe bali nnyo bagamba nti spa yaabwe ennungi nnyo nnyo ddala. Jati oli otya? Nti bulungi oli otye? Ndi fayini. Omanyiza okubuuza emirundi egiwera oba ng'emeka. Agende. Muli mutya ne gundi n'emmotoka omwami eyatomeza emmotoka ya Haji. Wabangamba nti omuvubuka oyo yabulira ddala. Temwamulaba? Mami we yalabika bambi naleetayo ku kasente ng'ali omukyala yali atidde nannyo oba yali amanyi bagenda mu musibo oba biki. Akasente ko yali akayinamu. Mami we oba kaali kakweyiya kapomanya. Kati oba kaali kakweyiya kubanga era kaali katono. Ng'omanyi omwana wanaakuleetera omuswiba kuba kati kwaliko abantu abalina okujjanjabwa be yatomera. Kwaliko ne Nicole emmotoka y'omusajja gye yatomera. Byali bingi. Nga bingi. Banaye olabye abaana be basuula ba parents mu buzibu. Kituufu. Mzee yagambye genda oyige emmotoka mu garage. Ate ogenze pakula mmotoka y'abandi. Ate otomedde. Kyovula si kirungi kuleka kisumuluzo mu mmotoka. Kituufu. Nabana eno ba parking attendants ng'akugamba mbuleta nkuparkingira abo. Batomezaako ko lumwe emmotoka yange enkadde gye nali nvuga olala ne batomesa emmotoka ya brother wange. Omuntu akonesa emmotoka ye ekisenga awo. Nagamba mbu nga tamaze ogitomeza. Exactly, ate nga tasobola kugizaawo bambi. Anyway, kankusabire biggwe. Engineer ali atya? Engineer wange mulungi. Naye otusaba posti mukyala. Obuliwo ngandudde okupostinga. Honestly ndudde. Ate ati gwe kyoyita okulwaza ennaku 2. Kyoyita okulwa. Ndudde. So how is he? He's okay, he's well. Cheers are Valentine. Bafani muteekawo mu comment section. Tetwagala mutukolere. Batubuulire kitwagala omu ku bafaani. Obutegala tukole ki? Commentinga kanteeke mu comments abantu balabe. Nange nja commenting. Tetwagala tubayiiza ate mutusabule. Exactly. Nti ate bikino ebyakoze tebinyumye namu. Naye anniversary yammwe yali very classy, very calm. Kwegamba bambi bafaani tebateesa bubi. Abafaani tebateesa bubi. Naye nalabayo abacomplaininga nga bagamba nti mwali kifudde official ne muyitayoko ne ba best followers bammwe nabo ne bajja ne babeerawo. There are some people who admire your couple, you don't know. Oh bambi. Nti ajati mwali waddeyo abantu omukisa nga 5. Banzi bagamba nti at least mwali lonzeeyo abagundi ba best followers bo nga 5 n'obayita babeerewo ku anniversary yammwe. Of which ekintu kino kyali inside the house. Kyalimu ba family bokka. Nkinotinze. Next time inshallah tujja ba inviting. Kati Valentine etuuse. Musaako ki? Simanyi mutwe ideas bafani. Muli kapo ya gwanga. Okimanyi? Anti namwe bafani mukisussa. Muli kapo ya gwanga ajati. Mukisussa. I love the way you love yourselves. But we should munanga obulamu bwa kiseera. Allah tugamba okwagalana ennyo.
nkuyigiddeko ebintu bingi nga byonna byenkuyigiddeko omukwano nga neesiimye kugamba nagusoma wagusoma kyekirungi nabadde n'omukyala juzi Naalongo actually Naalongo yakusindikira ensawo from Canada n'agamba nti nze Hadija bba wange nze ntereka ATM card ye ne pini zonna nze nzimanyi nti mbubba wamanyi okutuuka ku gundi ku ATM machine bw'atuukayo n'akuba essimu n'agamba mami ATM pozi pini eri etyambadde njeerabiddemu essaawa eno ajati wakyaliyo abasajja bwe batyo webali nange ebyo mwami wange nze mbitereka yes naye omuntu wabeera nga balo nga muli waka anti kati wabba nti bantu baconfusing boyfriend ne husband omuntu nga mwami wo oteeka okuba nga omanyi ATM simanya pidi simanya yes bayabeera next in charge omwe mulina omukwano mwasoma n'okusoma ndowooza okimanyi nti waliyo abaami abakukuma ssente n'akukuta nazo n'aziteeka mu ntebe n'oziraba n'azijjayo n'aziyingiza mu piro ne ku mukyala we tekiba kirungi taba serious ku mukyala wo n'okukuta nze simufunanga era alla amusuule mu nnyanja nimemusisinkana era olememusikana ku mukyala we tebayagala ziwaani nga taziwadde mukyala we n'abaana be olaba nti ekyajjudde mu comment section abantu obwedda bagamba nti Naalongo olimba Naalongo weeraba wallahi talimba nze omwami wange nze pini yenjirina ATM yenjirina buli kimu ate nange era omwaka lino omugambo abagenda ogiye ssente bweziti era gundi yange agimanyi nezine nyini ez'essimu simazitera nazo era pin nezo zonna tumanyi buli mobile money pin amanyi ezange nange manyi ezizi kati mba mukukuta biki kati anti awo wenalabidde debate ku gundi ku social media nga bagamba nti ani asinga okwewola ssente mu maka ate okwewola batya like baby mpolayo ko like 2 million jazikwa next week sinti abatalina naye ayinza okubaza alina teyagala zikwata okitegeera ani asinga okwewola mu relationship nzitera kwewola to be honest nsaba naye omwami wange yansabako juzi mule era namugambira osasula ddi mbuguno nga gugwako era ngulizi wagugwerako ng'obanja mpezange naye in most relationships abakazi twewola nnyo tukozesa nnyo ekintu ky'okwewola kumba osaba anti olwo baba bakuwadde naye ng'olaba tezimaze kati lwaki oba weewola ate bba walina kuwa buwi naye kati ebintu mwabikyankalanyiza waba yampadde yes yampadde era nkyetaaga akwongere kubanga waba yampadde tugezeeza essimu ate kati njagala ngatto yakuwadde eza shopping kiteeke wamu yakuwadde eza shopping kale yampadde za shopping naye owulira okyayinayoko ebirala bye weetaaga nezitamala ate nga mpola ate olina okuprioritizinga eyo shopping gy'oba okozeeko eba emazi I think you have to prioritize. Prioritize what? Kati abo wayinza okuba waliwo ebirala byetaagisanga oba n'alabanga gwali extravagant ennyo. Ekikulu ndowoozera mpozi ku mukyala era nga ali extravagant. Nenze kyemmanyi bwentuukira okusaba ssente mba nzaagala nga si bya luxury. Mba nzeetaaga. Ye kati era nze era wera bbanga lwali zimpola mugambye oza abampadde mpe. Nga nzisasula ntya. Nga lwaki nzimuddiza. Kati yeze wamuwoze. Adino zimpa. Era weze olugwako. Gwezizo bakuwoza tuyagala zizaayo naye mwezi. Kugamba tekinzira nga nako mbwongo nti neewole. Era nga ndebedda nemba mugambye nti ampole. Butuufu mba sente ze ngenda kuzirya. Oba togenda zimuddiza. Siraba wenzi musasulirira. Oba basi tekyapeninganga ko kati sikirelatinga bulungi naye nga munaikwabaddeko ku social media debate oku ekitegeeza nti mu bufumba abantu beewolaku bapatinazi baabwe omukyala nakugamba nti bebi nina emotoka gye njagala naye mpolayoko miliyoni 4 ntopinge app okitegeera twononera abasajja wallahi nze segulyanga ku mmotoka nti ate ntopinge app ku mmotoka yange sikirabanga nako Ajati buli kimu omusajja yakikuwa. Okujjako kye mbanjagadde okwegulira. Nsobola okusanga sharia ennungi nenjegulira. Okitegeera. Neso agamba mwami wange
mbw'ate mpolaayo ngule sharia mbwoba ne sharia gye njagala ate ntoopingira ako katini oyinza okugamba omwami wo haja tikitwale mu perspective eno kati ako katini obwo obushariya obugatto make-up obwo busoboka ajati kati omwami oyinza okugamba omwami wo nti bebi nina akataka kennalabye ekyanja onfuna in that perspective inketaaga bakatunda $5 million naye ninawo $1 million nampaayo $1 million 10 jazikuddiza oba basi nabagula butaka maybe kati wokyogera ninga akiraba yes now I'm relating balulimba de sikigatta kati oba okatugamba obadde ovuga oba kaŋŋambe obadde ovuga benzene ya wansi oba kale formatiki oyagala ku upgradinga ofune blue tech n'omugaba bebi omanyi emotoka yange eno eri worth millions ne bweziti nakugamba ngenda kuwa $6 million sisukkawo kati tosobola mugamba nti bebi mpolaayo ennya kubaza bakuwadde nzimusaba sagala nayo formatic oyinza okwesanga yeyagigula kati okwobola okugira mu maka kuba toyinza gamba mutuseewolangako ku sente za sukaali ekyate kiba kirala nzaba kyembadde nsosa okulowooza toyinza gamba mwami ndowooza ndeka siri muntu yeewolaawola kati nsi bintu by'okwewola ebyo sinnabitegeera bulungi example ddala entuufu obanga kaŋŋambe bawe yakolera business oli mu hardware kati for example business oyagala oyongeremu kasente naye yakuwadde obukadde 1,000 oba oyagala akwongereyo ku sente naye nga muli mutima owulira oswaloga naye bannange omusajja yakampa $1 million 10 kati nkoze ntya in that case toyinza omugamba nti bebi mpolaayo kireka nsobola kimugamba lwabanduza ba tetukola business kati vola mbadde sikitegeera bulungi endowooza beewola naye kati abantu babadde babuza ku social media nti ani asinga okwewola n'atazza ssente mukazi musajja bombi bonna tebazza ebintu by'obufumbo ebyo nze ndabira ddala mubeera baluganda ebintu bisooka byamukola byammwe byabaana bammwe kati that I think it's just lulimi nga ono olukwesa nti mpola naye ng'oli mu kusaba ngwendaba n'ebyokukola ebiri kati wefeiringo zisasula ngontwala mu kkomera ngontwala mu kooti of course tasobola naye omanyi wakupanishingira atya next time ojja kwagala era akuwole munange era akuwola banga taata w'abaana ate alaba mutufu mukyala nga alina project gyagala okutandika kati awo ndabya ddala nga ayinza okugamba nti asijja kuwola naye kankuweyo obubi banziyako ne sheeku yaŋŋambako nti nkuwoze era teyazimmanja konze nti kaale nenzikiriza nti bampoze era wallahi teyazimmanja era saazisasula kati ebyokuwola ebyo ndabira bizibuzibu kati kyokola munno abagambye nti mpola kiteeke mu bwongo ntajja zikuddiza muwe ezitaakulume kuba ndabira ddala mutuufu zisasu maybe nga mukola business nga woogambye wano then nezijja kukola profit ekyo kiyinza okuba kitegeereke kuboostinga nakuwayoko n'ozizanyisa n'omuddiza I think kikola ekyo oba omusajja yakugulira emotoka fubatiko oyagala ku upgradinga ku blue ng'agigula nziraba emotoka kintu kyangu nnyo ekya bizinesi kitegeereke kati mpola nzizanyisa enkuddizi ne kati ebintu ekyettaka kiri kitya ekyettaka kino oba nakyo kisobola okukola mu butuufu olina akataka kokoyagala ogula kabulako 3 like m nomugamba mpolayo obusatu ntoopinge naye ng'agenda bukusaba era byange biba bibyo n'ebibyo byange ati omusajja muyinza okuyombamuko kati nina kujjukiza ssente zo zakubanja tasobola ati gwe omukwana oli mugw'abazungu tonnalaba ku mukwano omukwano omutuufu omuganga nga bamwenda omupa sente zange zenkuba nti agamba kati gwe nga wano nakuwola ne sente abasajja balangira nebanze nsobola kyogera abasajja nabo balangira ndebye ddala tikati omwami yange tasobola ki era n'amala akyogera abamanyi kulaganya ebyobwereere namala kiŋŋamba nyinza omutamugira ompola ati abasajja bagamba nti omukazi bwakuwa ssente atandika okulangira naye abasajja balangira omusajja akulangira okugakakaya keyagulira ate nga wakangulira kale nze byekkolera ebyo olina obikola ye aba awulira ng'olina ebyo bikola
kiba unfair. I think we need to mature up. Exactly. Kati oba wangulira akakaaya ate kati ng'okannangira ate nga ndi mukyala wo. Ate nga baseka bwe baba basomesa abasajja be basinga okumiisinga beefuulira ddala bize baithe bamiisinga emisomo bamiisinga so they don't know. And I think even besides bamashake bapreparinga nnyo abaana abawala n'abalenzi ne bapreparinga nga bayingira obufumbo kati ayingira n'omwejo gwonna and being nti emusajja nalowooza nti ali complete kikubye nenga tina yayi nebimubulako kati honestly kati ongulira tya kakaya tena okanange ate nga ndi mukyala akonna kakaya njogedde kitini banne Allah buti yabampa abalangi katono kati ngakulangira na biki ebirala osanga azokulangira buli kimu kye yagulira n'emmotoka n'engato zange zoyambadde ate ebyo binene n'emmere gy'oli wano mbagulira emmere ebale nnyo oyogedde ekituufu ate nga gwe mwami okola gwakulya buli kugejja aleka abaasaaga akuyisaamu eggaali omusajja nga yanyize omumanyi akuyisaamu eggaali so munayize bino birowoozo by'abakyala hajati ababeera mu inbox ne stories zaabwe nga tebaagala kuzireeta ku mutimbagano wetujja wano eno bannaye tubyogerako bino tebituuka kuffe naye tubyogerako nga twogerera abantu ababeera baleese ebirowoozo byabwe mu inbox kati awo hajati we nakulabidde omwana omuwala yagamba nti bbaawe yamuwasa ne bazaala abaana bana bonna bawala omukyala n'aleeta housemaid awaka omukyala bwe yaleeta housemaid omwami n'aganza maid neyeebaka ne maid ng'omukyala agenze ku mulimu mukazi wattu munnange nga sikurisa eyo nga maid afuna olubuto maid we yafuna olubuto bamugobye kumba omusajja ye amanyi kye yakola ki akimanyi olubuto lulwe ng'asirika muno mwe bakuteka bwe batyo omutwe nga yeefuula atamanyi kyakoze kumba amanyi kye yakoze munaye emyezi 9 bwe gyamala okwekulungula omwana omuwala bwe yazaala mwana mulenzi ono omukyala gwe baawasa amaze emyaka 8 n'eggaayi alina abaana 4 bonna bawala maid bwe yazaala mwana mulenzi nga nkulabira omusajja ng'azimbira maid amaka ejjinja kwokomya amaaso mu mbeera eyo ajati okola otya omukyala ye yazirika amaze ku kitanda emyezi 2 bambi era kyamuyisa bubi kubanga ekisooka okuzaala kuno si buvunaanyizibwa bwo katonda yakuwa omwana nasala obeere mugumbo bakuwa omuwala oba omulenzi ate omuwala ono engeri gyobeera nti gwobeera mukama we owulira nga omusajja bakuwewudde ogamba oba yandigenze n'awasa nakawala kembadde nkyunga wano eno nze ne ku bakwano kange mbasaagala mba njagala ogende walako kugamba oba olaba nga yamunafuyiza nnyo kati omukyala alowooza ebintu bingi ate nno munange katonda ono muzibu ayinza oba ne tayimingi y'okuzaala omulenzi yali tennatuuka kuba nali ndabyeko ekintu bwe kiti n'azaala ate mulenzi kati ali mugamba ki kati nate to make matters worse amaka ago ge yayingidde yebadde egenda okubeera future home yaabwe nga bona ogamba nti tubeera kawempe wano naye tuzimbye amaka ematugga gye tujja okubeera eyo gye tujja okuwangaalira in the future okitegeera ne mutwala obudde nga muzimba ennyumba ne mugizimbira emyaka yes munnange omwana omuwala olwazadde omwana omulenzi ne bamusogga amaka naye nkubuulira eddiija era wenjogerera kati maid yekkumi ne bamaids bano I think oba twandibadde tubakendeeza nze mune nazaala wange yaŋŋaana maid ne maama wange emirimu ogikola ate ate njikola kati omanyi kyetukola like ajati honestly speaking seriously kubanga wana abaana abawala abatulaba bangi kati nze nkubuulire nze mamange yaŋŋaana maid kati nze kyenkola
omukyala ajjanga wendi waliwo omukyala alina akaana ke mukyala mukulu ajjanga wendi n'ayoza engoye n'akola byakoze n'atambula n'agenda emirimu ateeroza mingi nnyo okitegeera zennaku eza bulijjo obugoyo osulako awo mu mashini onyumba ojeeramukko era emirimu tegiba mingi nnyo okugjako akajanja okugjako gana amaka geekawempe gwa maidi mwali mulimu akawala naye eri ebuziga wallahi teri maidi mbeerayo n'omwami wange tukitwale mu mbeera nti ofumbiddwa wakazaala olina kaweera nze mama wange era nali ngenda kufuna maidi nga nomufuna mufunye maidi ono kyetaaga n'okufuna omuntu najja nga nakuyambangako n'agenda kubanga nabo abawala nabo bawala nga ffe okugjako nti maidi yes nye naye mukazi nga ggwe kati oluusi azze ng'alina n'ekimuleese ng'alina mission kutwala gano maka for your innocent mukyalo nga bababuuliridde kakati gwe mukazi wattu oli awugoloza mbu olina mukozi kumbe ye ate obwongo buli ku kirala nnyo nga wona wafunye agapwe papa ng'agamba ono mufunyi olaba ebintu ebyayitinkiriza oba yabeera naye ogwa omulundi gumu ndoza zaali na ddakiika 2 nga lubuto nga na lwa mwana mulenzi ate omuwala n'abeera serious nnyo ndoza namwami amagezi nti nze ntwala mu maka tonkukusa tompangisiza agenda gamugjamu atya tebaamutwalayo nga tannazaala naye nze kyemmanyi maidi oyo baamupangisiza ennyumba ennungi waagira nga abeera akuumireyo olubuto kati yamala okuzaala omwami n'akukuta n'agenda ne mu bazadde ba maidi n'alabayo kati amaka gye baali bazimba ejjinja bakirina abo babayita batya babayita bakina babayita ajja kukiliningireko agende notolekawo maidi na bawo agende nga bawo tannaba kudda tolekera musajja maidi munju naye mukazi nga gwe exactly tonya kati enkuba leero yakedde kutonya ekibuyaga n'azunga oli mu office omwana ali munda akiri alina n'omwami nalese injiniya mu nnyumba omwakanola erisaati twalizola okitegeera mwana omuwala bwakiriri nga wakutama waayimuka era mama wange yaŋŋamba ne mwana wange olina amagezi oleka akira mu nnyumba ku makyo gene mu ofiisi olekere maidi omulekere maidi akirininga edayiningi naŋŋamba mu maidi mugoba waka konze olaba mami akiŋŋambye ate nga ninazala wange yaŋŋambye saagala maidi wakaawo kanve ku maidi and somehow munna kati tulibaddeewo nga tetulina maidi olwomuntu otekamu naffe kugamba akajanja k'obwa maidi ng'olusi n'okumwetaaga tomwetaaga olusi nga honestly tomwetaaga nina okubanga gwe mulembe n'omuleeta nga n'okwetagisa teyeetagisa okimanyi kiriso risiki okuleka maidi mu nnyumba nebbaawo nze gambye naye aba mukyala nga gwe just nti oli maidi gwe ogambye wasiimula wayiwa nze nina experience y'aba maids bangi kati toliiwo wagenze ku mulimu nina experience y'aba maids bangi nze nina maidi gwe nagoba omanyize wembeera nkugira nkutwala ewamu nina okukukebera nina okukebera ebintu byo byonna ensi kati yafuuka ndala wogenda n'olugoye lwange wemba nakunyiza nga simanyi nina okukebera omwana omuwala nga ajjuza g-string muli kati maidi nga zayambala buli kanakukanyala bakabina nga kenyenyawe kati kenyenya nyasha ezina nga neŋŋamba ono omwana teyajja na nikazi okuva mu kyalo kati imagine mu nyumba mulimu omwami wo munnange ng'omwana omuwala ayambalanga na g-strings namutunuulira bwe nti ate nkubuulire abantu banene abatufunira ba maids by the way manyi mutulaba mweddeko omuntu agenda n'omusindikira ssente akufunire maid mukyala akusaba emitwalo 10 for example oba 8 ekitone ennyo nagenda namugyeebwayise nagenda namugyeebwayise nga abadde agira egundi asavinga mmere on top of which no namubuulira namugamba oli kyogenda ate bbaawe ye mwennyini namuguroominga maama najja na mission kutwala musajja amukutwalako nno asobola mukutwalako n'aba ate mukalu nnyo story wagiraba omuwala eyabba ku ssengawo omusajja omukazi oyo yaŋŋamba yali afudde yaŋŋamba hajja ti nali nfudde omwana nze yamukuza mbundeba bigundi oli ampeereza ka tiktok ng'omwami ssebo omuwala we yazaala
yazaala mubba wa senga we senga we tamanyi kati omusajja yamukolera ka birthday oba ku omwana simanyi oba yamukola emyana yangamba jati nali nfudde oli yampereza ka tiktok nangamba nga temwatuyise munalabya muwala wo nga simanyi yakuza birthday y'omwana agenda video mulimu omwami we nga bazaaladde omwana agenda kwetegeeza nga omwana yali yekweka kumpe yafumbirwa sibaawe agenda obuuza ku mwami n'amugamba ye simuwala naye mukyala nga ggwe yanga jati nali nfudde omusajja yali anzise amwinamu abaana abo bataano kubeera nakawala wakaawo era ndooza buli muntu abeere ewuwe bana baana bannyinaffe betuteeka awaka andijjukira mu buganda busimu yabatamuzira ogenda okulaba nga mwegombye ate ennaku zino munnaye abaana bakula mangu nina basisters bange bato bali musimyafu naye bawanvu ate banene ate omwana oyo yaba yeegomba bbaawo byakukolera nga naye ayagala abe n'emmotoka kubanga yeyo ye stage wetwegombera nolaba omuntu ngaavuga nogaa wennaakula nina ovuga emmotoka notamanya nti wonaakwira emmotoka ejabba yavaawo nga waliwo ndala nnyo byetugamba abaana nti ebirungi biri mu maaso naye nga si byangu omuntu akutwalira omusajja naye omukyala munnaffe nga alabye invatkesi oba nkola ntya ntuza nsooka n'ensirika manyi nze wenyiiga nnyo nsirika nsooka n'enzikakkalamuko ndabye ddala byenzigwako stress ya love teyeewalika omuntu ne motivational speaker ne bwakunnyonnyola emirundi 1000 ekika ne bwe kivaayo ajat ne kituula kyonna ne kikugamba nti munnange kino kyesonyiwa nze ndowooza oyinza okyerabira after some time naye sisaawa eyo kikuba wala kikuba wala kyovala nga omuntu olina okuba ne emotional intelligence oyinza okukola ensobi obusungu obwo obungi oyinza omusala oba naawe n'okumitinga suicide tugamba bingi ensonga zino eza depression ezireetedde abantu eziyitiridde ennaku zino abantu babeereko ku social media nga mbutuufu ayogera ku bulamu bwe naye mwe nga temumanyi tuwoza nti motivational speaker kumba ayogera omusajja byamuyisaawo ayogera ensobi omusajja zeyamulabako banaye ajati emboozi zo eva zinyumiranga byebyo munaye ebyabaana ebya wiiki eno sina nnyo bingi tuli mu campaign ya end depression abakyala funako olunaku otambuleko ne bakwano bo okyuse ku bulamu naye ko obudde obwo ninze ndowooza depression ekwata nnyo nga what I learned the communication kiri very important. I have learned to talk. Talk about everything. Buli kinyiziza nkyogera ku nze sikyasirikira musajja. Ati fa abashala twakula bulala. Bizimbulukuka omulundi gumu ebbo. Oyinza okuwulira ng'oziira. Ng'oziira ng'olya ng'omuntu akutuga. Omuntu omukyawe. Wali owuliddeko nga olina abantu nga otandise okuziira mu mmotoka omwo nga weerabidde okutekamu essi. Ogenda owulira ng'oziira. Ogenda owulira ng'oziira ng'ogenda kufa. Ate nze munaye siziira. Naye nze bwe biyitirira. Ntandika okukyawa mpola kyekyo kye bagamba mbu omukyala agenda okunoba nga yakukyawa emyezi. Buli kyokola nga kisirikira kijja kimunyiiza ayongera n'anyiiga ekivaamu n'akuva. Abakyala tuyiga okwogera. Yiga okwogera n'omwami wo. Oyinza obutamugamba kintu nga mwembi tepa ziri high n'omulinda nga mukuulinze n'okireeta nga bali mu mboozi nti bane ng'ose kati n'okola bwoti ng'oseka ne n'okayisaawo n'okkakana si kirungi kutereka bintu ku mutima. Abakyala bakisussa. Omusajja olw'okuba nga for example akomyewo ekiro n'omulindirawo mu ntebe n'ogamba waakomawo ono musse n'omukwatirawo amataayo omusajja omukulu eyakwasa. Anti kati domestic violence mwava okakananga naye akubye. I think we need to calm down. Tulina okuba mature. Ekisooka muntu mukulu yamanyi lwaki akomyewo late. Maybe oyinza omumubuuza naye ng'obudde buyitiridde. Nekyokulala otuula otya mu ntebe olinda omuntu ajja tyokikola. Nze adijja nakooyekooyedde otulo tunuma ng'atuula mu ntebe elinda muntu. Maybe for the first time. Nyinza okikola for the first time. Naye ngamba oba kiki. Olumu okuba essimu lemise for example teriiko.
nobeeramuko habituary nogamba kamulindeko ne zino geeti ezaffe okitegeera kakiri bwe kiti nze dda we nali nfumbirwa sheeka alina ekigambo kyeyakozesanga mbu omugole nsuwa mbisi omugole nti buli kyoyagala okiwandiikako ng'akyali mu bugole amakulu kyali nti buli kyoyagala mukyala waaba okimugamba ssaawa eyo mu bugole kati naffe abakyala ekintu kifa ku ntandikwa okitegeera omegwe ne wobeera omugole weefuula naivu weefuula otya tu sweet okitegeera naye olina okwefuula siriasi nnyo mwami n'omugamba nze wano eziwera ssaawa 3 sigulawo naye tonaba kufunako omusajja akyuka tasobola kukyuka abasajja abeerawo ng'akutya ng'agamba bannange maama w'abaana ssaawa eziwera 4 ogenda kumuleka ebweru aba akimanyi tasobola kukikola gwe nooleka ndoza wakalaba abasajja osobola okuba n'omusajja nga mulalu ng'alina n'abaana 10 ne nga 11 ali waka kuba akimanyi omukazi we taagala musajja ayenjeera kiro nedda oba tera kyojja kukola naye aba akimanyi oba wakimuteekamu jjukira abasajja bano aba akujooga akwagala bwe tulowooza nti omusajja wo kujooga nti aba takwagala aba akwagala naye nga just kujooga oba wakimumanyiza nti kiri fine yes kati wano mu bugole wano w'omulaga nti nze munnange ewange ku ssaawa 6 siggulawo nalabako n'omuyimbi mwennyini eyayita audio ng'agamba nti omusajja yakyuka okuva lwe yazaala ng'akaaba amaziga yakyuka atya guno muze gw'abasajja okukyuka ebiseera ebisinga haja toleka tonnafunako omusajja akyuka ndabika sinnamufuna akyuka atya nga era nze ndowooza oba wabimumanyiiza oleka tonnafunako omusajja akyuka omusajja temubeera naye nga muli bulungi nomala okuzaalayo ng'omwana omusajja n'akyusa mu mpisa n'atasigala kyekimu nga bwe yali nedda omukwano gusobola okukubika empisa z'omusajja ye ng'egyobeera omwagala ennyo goba tokiraba aba yazirina kati w'otandika omukwano gugenda gukula n'otandika n'ojjukira we yakunyiiza luli no omaaso njuzi yaddamu bw'ati omali namugamba mama wange n'amuyisaamu eggaali n'otandika bigata aba yabikola naye olwokuba omukwano guno gwe wabibika amaaso omuntu takyuka by the way era toddangawo neweerimba mbu ojja kyusa omusajja si gwe yamuzaala si gwe yamuraising zezo empisa nnyina ze yamukulizaamu oba senga oba huwevu oba jjajja we gye yakulira kati gwe toddawo neweerimba mbu ojja kukyusa bbange empisa z'omuntu zeezo tezikyuka era omuntu akaddiwa n'emize gye obeera oli awogererawo obuyisa buvaayo akaddiwa n'emize gye ne wano mu mukwano gwoba tewabiraba bulabi omuntu takyuka ziba ze empisa ze nga bw'atyo waali mwana aba yakukwana just ng'ayagala akukkirizise kati awo wamala okutegeera nti kati ono muyina nga waaterera ajjayo kamukamu toyiza gamba mwe namala kuzaala omusajja n'akyuka obuze bw'aba yabulina maybe ayinza obbikako nga tannakuleeta waka bamuba temubeera naye naye toyinza nga nti for 2 years bw'obadde n'omuntu mu nnyumba nga yeebikako tosobola kwebikako for 2 years just omukazi goba mu mukwano abasajja bakoowa abasajja bakoowa abakyala abamu bakyuka nab'empisa nga batuusa awaka ziba zaali empisa ze n'obeera nga responsibilities for example zikututte olina okukola olina abaana tolina budde bugenda mu saaluuni okigedde ne weevaako bubeera butonde bwo ogenda okulaba ng'omusajja atandise okunoonyayo baani basawuda omukazi naye okukyuka bubeera butonde bwe ng'ekyokwefaako tekiri mu ggwe wakyeteekamu bweteesi kuba ndi mugole abasajja mbu mbu badepressinga abantu eyo mu mayumba batya lwakuba kino abakyala mbu abafumbo bajja ku social media bo ne batukaliramu wano nga tebaagala kutubuulira kituufu kiri eri kituufu oyinza obutayogera byonna ebiri eri naye nze okugyako omuntu nga waba awuliriza emboozi zaffe tali articulate ndowooza ebigambo bye naakwogera omuntu ali articulate ategedde byenjogedde one nkugambye learn to speak kati omuntu ategeera atuwuliriza
oyogere ku ki kitegeeza nti omwami waba alina kyakoze ekitali kituufu kimugambe kati gwekiteeka ku mutima ye depression nekugana okuga nti omuntu otuuka n'oziira era kati oba weebuuza ate oziira otya omwami takunyiizizza okitegeera kati kagamba nno tuba tweyisaako but we are speaking I think we are communicating to you viewers nti obeera n'omwami wo mugambe learn to communicate but when abaami abamu abatayagala oyogere ng'omuddamu and where tayagala omunenyeze mu bantu tayagala omunenyeze mu bantu tayagala ayogere nga woyogera wabula oyinza olindako nga time mulina mu kusaaga n'oleeta biri n'obiyisaawo naye nga muli mu kusaaga nze kino by then nakikwesanga nnyo ku shake nalinga ntya nnyo mu confrontinga ngali hype yes kati nagira nga tuli mu mood nga tuseka ngane shake ne wali wakoze kintu wekisine wekisine nene nkireka nakanotinga polisi yasabasajja bennaku zino tebanotinga yakanotinganga kakati ate mwami gumi series ye wabanyiziza mugamba I learned to speak mugambe ne mwami wange omanyi kino kintu wekiti sikyagala kinyiiza bana kiraba nti okusirika si kirungi in that watukanga ng'oyagala kuziira ne bagamba neddo meka kyokolanga ogira omwami nga yabivuddeko ddanga ali nnomo n'okayisaawo kati yaba akitegedde nti mukyalange ekintu kiri kyamunyiizizza ne kati wagira enanyize naawe onyiiza nti mugenda kwekuba mabati gagenda kuvaako amategula akanyuga naawe okanyuga but omwaku oli waba ali hyped gwe kuwulinga kyova batugambanga mbu omwami wayomba gwe ng'onywa otekati oba tikamazunga but it was just emotional intelligence nti kati gwe manya engeri gy'ohandlinga emotions zo omuntu oli omulinda kakkane omugambe nti munange omanyi saagala kunvuma mu baana kimpisa bubi akitegeera naye naali mukuvuma eno naye wawogana taboganina lwaki nva mu baana anti olwo kana nga kukubya ecupa ng'abaana balaba iyi tobiraba bulijjo abantu nga balwana nga n'abaana balaba kiva kuba nti mwembi mwalemeddwa okuhandlinga emotions zammwe oli olwalinnya naawe n'olinnya mugenda okutereera nga bye mwonoonye bingi kubanga obusungu time egy'obusungu ne bukkakkana tv muzaasizza anti olwo mwenna muli hyped naye omuwakakkana omuwa raisinga gwe ng'okkakkana endi ebiseera ebisinga abakyala batugamba nnyo ffe okukkakkana ng'okkakkana anti awo mu Luganda waliwo olugero olugamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka yes era bajjajja baali bagendereramu ekyo nti kagamba oli ye wabanga zivuddeko kati ate gwe kkakkana wamulinda nga kkakkanya osobola mubuulira ensonga ze nomugamba munnange ensonga eno bweti ne bweti si nnungi ate kale n'ebyennaku zino ebyessimu birungi kati nsobola communicatinga ku ssimu buli kimu naye ate sobola byogera nga ntudde awo ebimu bateeka nteliyo buli kimu wano ku ssimu kino kinyiiziza and that's it really kubanga era buli wamu wabawo okunyiiga wagye batanyiiga ne ku mirimu newonogamba mbu simanyi obeera esingo mu nnyumba yo era bobeera nabawaka bajja kukunyiiza okubeera singo mu nnyumba yo gwe kenyini wenyigira gwe kenyini onyiiga ogenda n'ogamba ng'owulira obusungu nga buli kyolaba wulira kikunyiiza so ndoza tugezeko okuyiga okuwangala ne banna nze n'okufuna ataaka tewali akuyambako awo I know. Naye okusizira mu Uganda gye tulimu ajati osembeza omuntu n'omwesembereza anti era waliwo yagamba mbu okama omuntu mu jangu tubeere ffenna obanga mugamba jangu tutabuke so kyobola abantu abamu munnange okyuzinga okubeera wekka nga omanyi kati kambeere nze kyo kituufu ng'obaddeko n'abantu ng'owulira abantu ate abantu tebali grateful abantu balina ensaara mukwano gwo kenyini asobola okugamba bbaawo nti Hadija gwolaba muyaye eri ku gundi eri ku channel HK Media vayo sawa anyuka sawa 8 n'abaako oli eri wa your best friend kan kutemako kigambo your best friend even your sister sister kenyina kutemako ekigambo kutabula n'omwami wo nenga gw'omulabirira nogana ne muganda wange yannanze eki kati oba sister wo oyinza omusonyiwa naye best friend wange nnyinza obutakusonyiwa so munaye abantu kyovala batugamba nti noba ne best friend wo obaako kewerekerayo kyokola
anti kati ennaku zino ndowooza tewakyali ba best waliwo ba friends. Kituufu. Best friend yoyo omuntu gw'awuliranga ekintu buli kimu n'akwambula buli kimu ate guno omulembe sigo gwa internet n'afulumya zi audio zonna zeziyitingana n'abateeka zichati zammwe zonna best friend naakuswaza ate era batumanyi ndaba be batuswaza kati gw'omanya ebinfaako olowooza bali eri babimanyi era gw'onyumiza abantu zina waategedde ewadde kino na kino nze ninamu ku ddiini sinywa mwenge nti nvaako nti ngenda kuba ntamidde nkola ekintu ekisasaana eva mbeera soba era ewabaawo ekintu kyenkoze mu butuufu mba nkikoze nga nkikoze ndi soba temwekwasanga naye ng'ate tekisoboka ajati bwe tugenda ku mawulire ga Mawulana and Rain gwe nga alwanirira ba girl child awo omwana omuwala ebimwogerwako bingi n'omwana omulenzi ebimwogerwako bingi omusango guno ogusala otya Shubura kyabadde kisaanira okutwala taata w'omwana we ku poliisi yabadde simanyi bayagezezaako okugenda mu bazadde mu basenga alayika wotuukira ku poliisi ndowooza ng'otambudde nnyo anti kati era poliisi eyo simanyi musango ki gwe yaloopye ku poliisi child negligence ku poliisi waliwo family child and family protection unit omulimu gwayo gwa kutabaganya baagalana bafumbo era bakugamba nti sebo lwaki tolabirira mwana nti sirina nti tolina nti ye nti abaana era gwe yabazaala teri yabakutuma nti ye nti obusobozi bwe buli ki nti omukyalo wange njasiba muwanga nusu 10 buli wiiki nti ye nti ye nti ojja luteeka wano tebatera kugamba nti tukusibe kubanga era omwami balwamye emmotoka nga eyakisekundi endabirwamu omukyala alwanye n'omwami oba Mawulana yenyini eyayonoonye ebintu ndowooza omukyala n'atya n'agamba maama ono wayonoonedde ebintu awaka abadde abeera naye awaka ate yamusaze wobyono naye amulumbye ajja yazza waka ate naye yeewumuzeeko boy child aye nojja awaka ate notenka okukuba omukazi by the time wabeereddewo ebyonoonese kitegeeza nti wabaddewo okusika omugwa anti bitandika kale tekiba kirungi kutwala taata w'abaana mu mbuga z'amateeka kiba kirungi ne muteesa naye nammwe ba boy child baneemwebeerere muze guno omulembe boy child alina abakazi banaddira kati bakyala bane wasaba ki nga ate wobazaalamu nga ate wolemerera obbalabirira ate no boy child nga yeegaana omukyala mbu bo bakyawagana dda ate ng'alina omwana wa myezi 9 anti nembeera mwakyawagana era abaana babo abaana tubateeka mu bintu byammwe ekitegeera abaana babo naye nga abakyala kyesapotejje kituufu abaana bawala balina okuyiga okukola ekisookera ddala kubanga boy child yo nagenda bateeka mu depression boy child ow'omulembe guno kyekyo kingi kyaba too much kale honestly kati oyo omuvubuka abeera tya n'abakyala bana akolawa gwomanyi amakaana ogamanyi gabali abasajja abakolamu ssente zaabwe kubanga obuvunaanyizibwa obuli awo kubanga okuwasa oba okuzaala buvunaanyizibwa omwana alwala omwana alya omwana atakulanga kijanjaalo aye namwe abawala abazaalazaala sokolaba omwami ono gwozaalamu abaana aban'obuvunaanyizibwa nti abasajja bakyuka naye gwogaya abasajja tebakyuka omusajja banemize gye yaba yagibeera najjo nga gwe togiraba abakazi tulina ekisa gwe n'ogamba banga alikyuka alitereera kumbe tali mu kukyuka omuze gwongera kukula kuba muzeege gwamukuliramu abantu bagambye mbu basereebu babeera eyo papaazi nga balya emmere ey'ebbeeyi ewa ajaluuna balya pizza batambula eyo mu bifo eby'ebbeeyi naye nga ewaka waabwe we basula oba bakyala baabwe gye basula nga mutuufu tosobola kukkiriza nti yoyo ye mukyala gundi ate ng'omukyala walaba serebu matala agamanfunye ono mu mazzi ekya serebu ekyo okinyinyonnyola otya serebu alina kubanga buli kimu ali perfect mwe mwakitwala mutyo
Njikatwalwa n'enkubuuza nti oli muka Bruno yiba ne congratulations to Dora. Allah yebale muyise musumula. Nakubuuza wano nti Dora byagamba nti yaguliranga bba engoye buli wiiki nenkubuuza nti buli wiiki bagula engoye empya. Nongamba mpoye baserebu buli wiiki bakyusa engoye. Bakyusa. Baserebu mubateekako pressure wano ku social media. Akati abantu ba social media benyini be baleeta embeera eyo. Kati gwe serebu oyagala abeere bw'ati oba oli omusajja tunabula nali mwana okukola obuvunaanyizibwa obw'amakulu bayaga ku pleasinga na fakinga life nenga in the reality kyolaba si kyali natukana ogenda ow'omuwala n'amukuula engoye kubanga ayagala asanyuse bafaani bagambe nti gundi abaani artist waffe ayambala okukamala nze wendowooza weeteka nnyo ku bwa serebu bafaani bakutomeza Fani ayinza okuva nagamba najje tuwesiba nnyo kana akakaaya. Excuse me mukwano zolugoye olwange lubeera lwange. Ne wendwambala ku Monday njaduddamu olwokusatu. Nze abange nabagambye nti nze engoye zange nazigula nze saazikangwa era tondabanga mu lugoye nogamba naluzeemu engoye twazigula era ne kusimaiti nebyo ebintu bireeta pressure. Bireeta pressure bireeta mukazi wattu sina ssente kati ntandikirewa. Ntandika okweteeka ku pressure gye sisobole. Okitegeera. Kati wawudda nnyo mu kusanyusa bafaani. Awe wava obuzibu. Kati omwana omuwala abantu babadde bagamba nti yakoze bubi okutwala taata w'abaana be ku poliisi. Nkyo ngeri gyaliwo taata w'abaana. Ate kati tulaba nga Mawulana yayimbuddwa mbu omukyala ne bamuwa obukadde 10. Kati kye neebuuza obukadde obwo 10. Kati ati olaba obeera n'obukadde 10 ne butakumala. Omukyalo w'abaana abasatu business ki gyagenda okukola egenda okusupportinga abo abaana kubanga omwami wabeeredde nga taweereza ssente kaalabye ng'ofunye obukadde obwo 10 anaaleeta sappooti anti nagambye nti era omusajja takyuka wabanga nekyayi talabirira baana be era tajja balabira kubanga omwana abanga ali awaka nga laba taata waafaayo abakoze bubi abaswazizza gy'ava gy'atambulira nga banne bamugamba naye naawe toddayo ng'ozzeeyo mangu tokimanyi tekiba kirungi gayi n'asigala out n'asitayinga out n'agaana okudda ewaka tekiba kirungi abasajja balina okumanya nti omwana ono gw'omuleese mu nsi and by the way kasita ogana olabirira abaana bo Allah akuggyako baraka bivanze bakyala mbaga omusajja wagana okulabirira abaana nga gwe Allah akuwadde obusobozi gwe abaana basasulye school fees bagulire Allah agenda kukwata baraka zono zonna oba blessings azikuteekeko manga gwe olina obuvunaanyizibwa ne kati waliwo omukyala yabadde ngamba mbu ye agenda kulekera okusasula omwana school fees mukubanga nazaala we tamwagala nebba yawasizza ne mugamba ono omwana wo toteeka mwana mu bintu byo gwe kenyini ogambye omusajja bali talabirira mwana kakati ate nawe omwana wo mbu omwana wo alina 6 years oyagalamu abandoninga kati omulekera ne mugamba mukwano tokikola gwe muleke ne mugamba oli amutigisa kuba mugole era nga wabadde talabirira wo gyemizeegi ne gwanaazaala eri byajja okukola guli kuba gwe muzeego kyobola abakyala abasinga abakyala bakulu asobola okulaba mu kibawe nga awasizza n'agamba kale kamuwuliremu kubanga ye abamanyi weaknesses z'omwami we wano ye nkugambye wano omusajja pretendinga mu bugole wano just mu bugole neera obuzeebwe buva you cannot pretend forever gwe nolooza mu bbanga yalina empisa yakyuka bukyusi no ze zaali empisa ze zebaamukulizaamu so omuwala oyo ekyokuba nti kale si kirungi kulopa bbaawo nti nazaala ajja kunyigira balamu bo abaana weebityo naye nga boy child akola obuvunaanyizibwa nze ndooza n'abakyala bano wabanga olina ssente try to empower your husband was she a husband is he a husband or a boyfriend baludde bannange n'omwana miliyoni 10 zisobola okukola ekintu kati ekiva ku sayidi ya Mawulana agamba nti omuwala oba yagendako mu depression ne bamutwalako kebutabika kyava ku ki mbu yayagalako okwewa obutwa nayagala n'okuwa bano obutwa n'omwami obutwa ovushe eyo story saagitegedde bulungi so nga kiringa ng'ekiraga nti omukyala aludde nga batolinga ne depression mu bufumbo obwo bambi era munange toyinza kumanya biki badde bihappeninga munda omwo baserebu tebaagalika bayingira ku makya ekyo kintu nga kidepressing ewiki namba omuntu ng'akomawo ku makya gwe ng'ofuluma ogenda akola ye ng'ayingira omusajja ayingira ku makya bagwa wakimumanyiza nti kiri okke
teri musajja ayingira ku makyanga mumanyizawo ku day 1 nti ze wange bayingira ku 3 serebu agenda mu show ate taleeta abeera mu bidongo ati aba agenda ku comedy store akola night shift kitegeerekeka why you get depressed nga gwa kimanyi bawa akola kiro then that's fine okimanyi waliwo n'abakyala bakola night shift kati nga bano bannanses omukyala she's kati ye takola shift y'ekiro omwami wabanga abadde akola kitegeerekeka nebuzibu kudda mu night shift nga bukya talina yadde ekikumi tomanyi gy'abadde ava tobamanyi nti ne lwe batakoze ayinza okugendako eri mu bakwano be anti kati notalowooza notamanya anti ensobi yaliyo gwe yalonda alina omulimu ogutategeerekeka kati olina kigumya bbanga kati ojja nakutandika okuanticipating nti ayinza okuba yayise eri nga musajja wetu abadde ku mirimu kati gwe oba oyagala omuntu ali straight funa omuntu gwomanyi nti ono musomesa annyuka ssaawa 11 ng'abaana olugenda ewaka aba ali waka ne kati omuntu akola kiro kati gwaki walowooza nti yayise wa rema oba wa farida nga tobininaako mitwe n'amagulu then era kiddawo omukyala nga wakkiriza okufumbirwa dijje nedda laani okumanejinga omuntu wo leka kubeera ogamba nti bana enfudde aleka ate yavudde odda mu bidongo ali ugindi gwenyini wamufumbirwa okimanyi mulimu taguyingiddemu ng'ali naawe lwaki weteekako stress ogenda kufoleko obwana bwonga buto ogenda wuyo busome bamutwalako nebutabika oba kaki bwolina eri girl child bakole kola sente tojja kubeera naku tejja kukuluma nnyo naku enekuluma n'okwata baaga yino kati nga nina mwana okukasente simanyi kweyo kusente n'okwata baaga yeno n'osooka n'obalabala mu koona nze ndekamu nesigenda kuwa sente zange kifo kyo ekyebiri olina ngeri gyokkakkanya ne bannange tokola gw'osaba ez'akakaaya gw'osaba ez'abaana gw'osaba maama yalwadde mu kyalo honestly lwaki togenda mu depression nebeeramu nekkasente fikum barakallah abaana bawala bakola nze nabagamba beauty nga teriiko kukola terina gyekutwala omwami ajja kweguya nga akimanyi bwe binaamukwata ajja kugamba mpolaayawe tolina sente n'ofumbirwa nga tolina sente bw'omala okuzaala ate olabika bulala tolina zeekolako ojjukira w'ozaala omubiri gwonna nga omanyi abakyala wenna okutuka kati ba weetaaga okwefaako okunywa kuugi biki kati mubutuufu obanga nga tolinaamu kasente nga n'omwami wo talina buvunaanyizibwa kubanga hajja naga omusajja takyuka omusajja anaakuweera akuweerawo kati gwe tobeerangawo n'omusajja azze ewamwe akuwogereza talina kyaliseewo nogamba nti nedoozi ajja kumpanga mpasiza nga just abadde ayagala kufuna awulire nti kati hadija mufunye wamala okukufuna nga asookola buli kimu neyewola n'okwewola n'emmotoka abo nabo gye bali kyova laba tugamba okusabira abasajja babeera bazze nti allah nsaba ontaasa obi obuli muntu ono omumpemu obulungi ba tuyinza kumanya intentions ze toli mu mutima gwe gw'oli hadija waba otudde awo kati ye najja nagenda n'akulira looni oba najja ku akawunti n'ateeka mu buli kimu namala okuwasa najjako essimu najjako essimu otutte direct ku mbozi y'omwana muwala eri ku mutimbagano omwami nategeddeko erinnya lya Lutaaya era nga bwe bamaze okukyala engeri gye baba oba beemanyidde ebbanga kiri esinaba kutegeera naye omuwala bwe bamaze okukyala ewaabwe omuwala nno mulungi nnyo aja tineetaaga nkulage ku muwala oyo n'omulenzi ono bwe bamaze okukyala ewaabwe w'omuwala omuwala n'akola atya n'awa omulenzi ekisumuzo kya apartment bwe yamuwadde ekisumuzo kya apartment gayi n'aleeta loole ng'omuwala agenza okukola n'atikka ebintu byonna omuwala gayi wuuno omuwala bamubiseeko wano mbadde mulaba nenze nga sibitegeera bino n'aleeta loori n'atikka ebintu by'omuwala byonna kati abasajja tebatuuse ne ku eyo level
Kyekino kyekugamba Katonda wange n'ensi ebadde ki? Kyekino kyenkugamba munnaye Hajati. Anti kakati era takyuse yali mubbi. Toza nti ayigiddeawo obubbi. Musajja mubbi yagenze omuwasanga obuze bwa bulina obubbi. Kati eno story yonno njibuliddeko leero naye ate luli nali ne mukwano gwange nananyumiza story emu. Era n'agamba nti omuwala bo baali tebakyadde naye just guy yamuleetako awaka. Nasiba ebintu. Kumakya omuwala ng'akyali mu buliri oba yamukuba cariform oba yakola atya. Omuwala yagenda okulaba ng'azuukuse ku unusual time. Agenda okulaba bagi ye teriiwo omuli ssente. Agenda olaba ebintu tebiriiwo. Anti era kyova olaba olina okufumbirwa omuntu ng'omumanyi. Okimanyi nti abaana bala bafumbirwa omusajja. Nze nina mukwano gwange my friend tamanyi bawe gye bamuzaala. Mufumbo ayinayo omwana. Kitegeera. Yaleeta mikwano gye. Tamuwa nsonga yaleeta mikwano gye ne bawoowa. Namugamba ayinayo mukyala we omukulu. Bw'atyo mutwala mu famire ebigambo bajja mutabula. Kitegeera. Naye wakyanga namuwa ebiboozibozi. Naye wakyanga something has happened. Wakyanga omwami yakubuzeeko omunoonyeza wa ku radio, ku TV, ku social media. Olaba omusajja wasiba buli kimu nga toyana gy'omunoonyeza. Olaba wakutta n'abula. Ku zino depression ezaafuuka depression abantu beesala biso. Bannange. Olaba wakusala ekiso nga nabe wamwe tebamanyi na gy'oli. Kale abe wamwe bamanyi naye omusajja bamunoonyezeewa. Olina okumanya omuntu gy'ava kuba woozuuka ku makya ng'omwami ebintu yabibbye. Oyinza ogendako ewaabwe. Olunaku olwaleero abadde anoonyezebwa ku mutimbagano. Oyinza okusanga waliyo abamumanyi nga yakikolako n'awalala. Wuuyo muvubuka bulungi muzibu. Kyokka yayanjudde. Naye kati ebintu by'omu nnyumba okuggyako abasajja otuswaza obbamu ki kativi ne boy child tukoze tutya mu empoweringa batya kutandika kukola bugasikuuka kubanga bw'opakulula ennyumba entono kangambe nga apartment ey'omuwala abadde singo ekinene ennyo oyinza okugijjamu obukadde nga 2 oba obutawera even ndoza kyosinga okutunda mu nnyumba y'omuwala ziba ngatto nangoye olaba naffe abakazi kati nze sinza kunoba n'ensiba ebintu bya musajja simanyi boy child bw'ogenda beetaaga bakukola ye bamuzaalawa naye teyazze nabeewaabwe ng'ayanjula mulaba ali mu makooti yajja n'abantu awo mbu batonotono mbu najja n'obuntu obutonotono ne bagamba engeri gye kuli kukyala it is okay obuntu nga ddala mbutuufu butini kumba baza bintu biri mu apartment ya muwala naye kati agati ebintu ebiri mu apartment for example kale katugambe oba TV wagigula Dubai milioni zonga 7 olinamu ekitanda milioni 7 ka milioni emu ku TV stand milioni emu kakape kale katubale mu nyumba yonna kuza ebintu ebikaddera ne bwoba obitunda sente ze wabigula size bakuwamba mayidda batufuniranga abasajja kati twatandika beefunira kati omuvubuka wuyo mulungi omwala ndowooza olwamulaba tatewana nakumanya bamuzaalawa okukakasa abantu nti batututte child naye munnyonnyole ku nsonga eyo nze ndabyeka exactly nalabako omwana omuwala eyayanguwa okugenda mu bufumbo ate namala dakika emu n'avaayo ate namala dakika 2 ate naddayo kweganga ali awo naye ali confused tamanyi kyakola abawala kankubulire Hajati abasinga obungi baagadde nnyo ebifaananyi photoshoot ebya Gomez okusinga obufumbo ekyo kimanyi Hajati nga gwe kasita bakkuba ekifaananyi mu eyo Gomez oba omaze nga kiwedde nga ne woofe oba ne baana balangira bannaabwe embu baadiba no batadde mu depression motivational speaker nga batadde mu depression nina agamba kanfune gwenfuna twekubye ebifaananyi ng'ebyo bitadde ebbali ate ku kyalo gy'obeera be basinga n'okuteekako depression kyona afumbirwa ddi naye mutuufu I think tekiri polite gamba muno oba nti ofumbirwa ddi
kubanga naye aba ayagala kyensuubira wendowooza oba toyagala kujjako nga mama walabye nga olimu eddalulalu nagamu nedija wandifumbiddwa nno munnaye n'obeera ewuwo naye nawe oyinza olaba omwana wo bambi nga taliimu ddalu naye nga tanalaba muntu oba namwe ne mumunoonyezaako oba ebeera oba kubeera kula n'okula mu birowoozo time netuka ng'okuze ng'oyagala bbeera wuwo ng'oyagala obeereko n'abaana bo si buli omu nti naabwagala ge mazima newankubadde abantu bagamba teri atayagala bufumbo si buli omu waliwo abantu nga beekyawa ng'alina ekintu ekyamutuukako oba yakula bamurepinga nga gamaze sirifumbirwa oba nga ne tata we yayisawo ennyo mama waabwe ng'oba tata we nagamaze njagala kuzaala buzaazi mwana enkite kituufu ng'agamba njagala ogayinzanemu abaana babiri nalekaawo naye nga tekyandibadde kirungi n'obeera awantu wo n'omwami wo bananga obulamu bw'omu nabwo bumenya wetaaga ng'olina omuntu wo n'ova okukola ne stress ne mudda awaka n'omunyumizaako n'omunyumiza ebibozibozi by'oku mulimu byonna ate oluusi omwami we amira n'ebyama byo okusinga gino emikwano gye tusanga mu makubo oba mukyala we amira ebyama byo n'omukyala naffe tumira ebintu by'abaami baffe ng'okimanyi bba waayina emmundu naye n'ogamba bane mwami wange tayinza kukwata mmundu ng'agisanzeewa ate oba abasajja banyumizaako best friend we nagamba omanyi mukazi wange ayita kati nkulente naye ate omukazi kizibu kituufu kubanga oba otyo wekiba kyakulabisa oba otyo olabisa omwami okitegeera kituufu munaye nga nkulabira omutimbagano olwaleero gusiibye guwuuma nga bagamba nti ono omwami amulabyeko bamunoonya baba naye ngaomuntu asiba ebintu mu apartment abakisusiza naye kati obwo bubeera busente kibobobbi oba yamujje nawwa bano be bayita abasajja abanaku nga munaku kyekyamubisiza ebintu by'omuwala mu apartment. For example omuntu avuga emmotoka ye miliyoni 7 ayinza okujja nabba buno obuntu oba ndowooza ng'agenda awasanga bwabbanga wawasa wabba oba ono yamuzibuwalira okubba naga kati ono kamuwase buwase ndowooza bubeera aba mubbi taba munaku aba mubbi omusajja asobola okuba nga munaku for reasons ziri beyond him n'awasa n'abeera ne mukyala we omukyala waabeera nga ye mukyala ono azimba n'amuwa ebirowoozo ne bagaggawala osobola okuwasa omuntu ng'oli mwavu ne mukufuna ssente ne kati oyo mubbi description ye mubbi si kuba nti musajja mwavu munaku si munaku mubbi kiva obwo obuntu obutini bwamumazeemu bwamumazeemu kale ku buko kati ng'oyajjanga omuwa omulimu ku ofiisi yo weyabbidde ebikopo kompyuta azireka mu ofiisi kyokka yina ali simaati bitya banyumye okufa obuffi bana nga baana bawala alla abasasira bawoogwa mwoyo kale aja titubuuziza ku bantu kasubire ebigambo byaffe babifunyeemu naye sitegedde boy child Maulana omuwa magezi ki Maulana nti amagezi gemuwadde nti abeere nga alabirira abaana be nti abaana buvunanyizibwa bw'omwami okulabirira abaana makyazi naffe abakyala tubalabirira oba nga mulimu abasajja akyawa omukazi n'akyayiramu n'abaana nga ye ali awo talina laavu nze nagambye nti omuntu abeera awo ng'embeera talina mukwano guli siriyasi kubanga abasajja bangi ng'omukyala yanobadda naye nga ayagala abaana be omutima alowooza abaana naye newabeerawo oli ng'agenda ng'omukyala essaawa eyo ali gwayagala ye omwana gwayagala kati fe wana abakyala oba osikuma abaana weetegereza omuntu waffe gw'ozaalamu ono embeera ze ziri zitya kale tomera ogusooka obaanawo negwe n'ozaala abaana 5 omukyala janakugamba omwami yansuulira abaana 5 naye nga buteoba bwali busiru bwe
omusajja teyakyuka ku baana wakutaano yajjanga amulaga empisa embire nga yagamba ajja kukyusa ajja kutereera tebatereera n'abakyala abamu abazaala abaana jati ng'alowooza bw'anazaala omusajja agenda mwagala nnyo oba ng'alowooza gy'anaakoma okuzaala gy'ajja okukoma okunywera mu bufumbo bakuyita kugambye ebintu bibeera ku ntandikwa omusajja byatakuwadde ku ntandikwa tajja bikuwa omusajja waba takwagadde ku ntandikwa abasajja bulijjo baagala bakazi baabwe nga tebalina na baana tokirabangako omukazi nga maze mbufumu emyaka 10 Allah tamwadde mwana gabba wamwagalamu ekitiibwa kati lwaki weerima mbwe nnazaala omusajja alyokanjagale era omusajja omulaba nogamba omusajja ono ngaalinga atanjagala bulungi wenaazaala ate nadduka wenaazaala naalabirira omwana wange oba obiraba kati gwe Allah akulaga indicators gwe serious nti ne kamale kansooke nzaale alayika ajja kunjagala nendoza kamwongere owokubiri bayina enjogera egamba tebazaala mwana omu mu kika kambazaaleyo babiri kyo kituufu bambi omwana wafune munne gwabeera naye ati oba oyagala munne afune munne waliwo embeera bannange egana n'ogamba kanziruke ogusooka nzaleyo wokubiri gwena nekyolabye ekisoose naffe fenyini tulabe gye tuzaala kati awo binneme ate ngende enkola obwakadaama ndaba ennaku zino buli muntu alemererwa bagamba jangu tukole mufuna passport tukole abaana bakyo we bagamba abasinga nabo obufumbo bwabalema nga busajja tebalina buvunaanyizibwa nalaba nga abaana b'okukaaba ng'ate alina emikono nagenda n'akola abawala bangi be bawerera abaana babwe school fees nze ndaba n'abakadaama bangi tobampa wano bulijjo mu inbox naye nga mukazi wattu yali mu bufumbo omusajja nga talabirira waka akeera kubala mmotoka ziyise ku kkubo n'agamba kaŋŋende njiyize abaana bange tebaasome kitegeera so kiva olaba nga woba weekabyakaba banno bakugamba munnange jangu tukole tulabirira abaana va mu by'okukabirira omusajja saakulaba ate mbadde njagala kusimba naye oba ombuulireko ku mwana muwala ono yagaana empeta ku kisaawe aliwo awange nebyo saabitegeera naye baali siriyasi baali bu siriyasi tewaziwulira gundi odioza okuva ewaagwo naye kaakati omuntu aba aganya empeta lutalo muwasa abawala bulijjo bagaana empeta okimanyi nti abawala bangi nnyo abeerawo ng'anyumya ebibozibozi naye nga tali siriyasi ng'abeerawo ng'anyuma ebibuuzi naye nga kubyaga tekuli kyali siriyasi ng'adduka emisinde kati omulala kati yali siriyasi mu mbeera yonna kubanga singa yali siriyasi kyogamba ba boy child bano batiisetiiseemu ku bakyala abo be balina batiisatiisa batya njagala kukuwasa alabe onaagamba omuntu njagala kukuwasa ng'ayagala anti ng'agamba wanaba yayagala ajja kukkiriza wanabeera teyagala ajja kugamba sirimu mbadde ensaaga sirimu byabufunsooka kwetegereza akagambo kalinge ate si kirungi ate kumalira munno budde si kirungi kumalira nnyo munno budde womanya nti notoli serious naye lwaki oba omulimba mbu omwetegereza ate ng'okimanyi togenda kumwagala tosaa mumala ogenda mwetegereza paka mu byenda tosaa mwetegereza n'omumalayo nense I'm thinking that lady was just joking tiyali serious kati yo omulenzi n'alowooza nti bali serious naye ng'omulenzi abeera serious naye ng'omuwala teyali serious bati waliwo kiraga kyonna nti baali baagalana byali biboozibozi byakussimu nawulira mbuzaali audio siba na screenshot ey'essimu balinga mbu omuntu asooka kudeetinga namala najja nakulaba asoma nze ndabyeko abantu bangi abalina relationships bwe zityo ne ziworkinga out kyo kituufu but like you've said nti omusajja asooka ogamba omuwala nti nze ndi serious njagala kukuwasa wamanye nti omuntu by the way abawala bangi osobola nga njagala kukuwasa naggamba siri ready naganoga nti siri ready for marriage gye bali akugamba nti siri ready for marriage kugamba njagala kusooka kwetegereza takireeta direct kiyinza okuheartbreakinga ate ayinza okuba alina kyakwagalako nga tayagala oveewo omuwaka sente omubeezaawo kati nga owaali alindiddewo mulala tobimanyi
nawe wetekemu ebigere yambala ebigere by'omuvubuka oyo nga nawe akumalidde obudde omulenzi nawe nakubeezaawo namuga munetuwowa ddi mukyakwetegereza abavubuka bangi ebyo babikola naye nga bisanyusa birungi si birungi kitugamba nti ebintu byo si birungi ku sayidi zombi bakyuseemu omwana omuwala tumalira musajja budde siva kugamba no off the camera nti nze sibeera mu bintu bya dating odatinga biki bagamba dijano nga tutera okujja ku program no dating omuntu mwaka mulamba ujuzi nalaba mb'omuwala ya dating omusajja emyaka 5 mbu n'atamuwasa what are you dating wakalaba nengera nencomenting how can you date what's that what are you dating you dating tusa kwetegereza muntu n'omumala even after 10 or 20 years omuntu aleeta yakapya nogamba yene kana ko kabaddemu kati what are you dating read omusajja musiimaganye baba woowe olugamba nti zadija I love you nti olisi ate walona emyaka gita okuleeta akaweta mutuufu omwami omulenzi yali mutuufu yetagala mala budde he was serious in love nomwana yatali serious ate ye proposal gye twasooka okulaba nga ya Luganda abantu baga will you marry me anti temwamugira anti kati muyinza oba bambi temwamukokinga naye n'oluganda yali taluwulira muyinza oba temwamugamba nti munange wootuuka wali nga naye n'oluganda nabo baluwuliziganya bombi yali already amaze okufolowinga ku zi proposals ez'enjawulo ng'alina ebirooto anti baali boogera mu luganda n'omukyala we yaleeta mbuno kaali kapswiti bomu bukatini bweka kati omuntu alina proposinga na abulaje tinakusibyanga amawulire nenga all in all abala tebamalira basajja budde n'abasajja tebamalira bawala budde munne wamugamba nti ate waliwo emyaka egitaba serious naye kati egyo emyaka giri serious ku saidi zombi kati gwadija kyakwagala mu dating what are you dating what are you really dating kutujja kumanya bijja kujja wakati mu dating awo shaitani eyingirawo nebakyusa neretawo akawala akala nekuleterawo omwami omulala ogetinga confused kati awo mu confusion yawo wofunira olubuto nogamba kale singa baatuwoowa olufuna olubuto omwami yeyongerayo ate obuzibu bw'abaana abawala lwewegatta n'omusajja lavres tukira ddala maama ekyo ekintu kituwa attachment ku musajja kyokka ye omusajja wafunye satisfaction nakulekaawo nedde takulekaawo olwo ye agamba alhamdulillah yomufunye I'm telling you the truth omusajja gyakoma obutabeera naawe gyakumugamba di gyonaafaanana atya aba awulira akwagala nnyo ne kati babaana bola tebakimanyi waga nti bambi nga naawe okkiriza tomayo olwo nno vali yekka okitegeera yekka gukasobeera naye nga tomutima gukula nnyo nga toyongera omwagala nga otandika omulowooza olwo ye ate olwo aba akumazze ng'ayagala ate kukebera ku mulala kakati don't waste your time sikuyemba nsaba Allah oyo gwolina amukwemu obulungi stop dating Allah leta shaitani mu bintu bya dating omwo ono dating aye bameka era ne bakulaba nonje ne bakulaba noli nimba tubina kye mwakola ebintu bye Kampala balowooza munanga abantu bamanye ebintu abantu bamanye gwinzo loza mu abantu bamanye but people have information yes abantu waliwo omuntu yabbye muwala waffe naye nagenze nempandiika ku gundi ku Facebook Pretty Nicole bamunoonya mbu yatoloka ewa maama we nange nakiwuliddeko kati nze nayogeddeko ne maama wa Pretty Nicole ku ssimu nabadde njagala kugendayo naye yabadde mulwadde saasobodde kumufuna naŋŋamba kituufu adijja omwana wange yabula mbu yabula n'omurasita ate abalala bagamba mbu waliwo big tikitoka ate lesaani kyegambe nti and people have information banga nze nakiwandiiseewaawo nti waliwo omuntu eyatwala muwala waffe ne tukunoonya mu comments omwo nalabye ng'omuntu abantu bamumanyi we nazeetegereza bwe nti ng'omuntu oyo abantu bamumanyi alina Nicole
so abantu information baba bagirina goyinza olowooza mbu tebamanyi n'abantu bakimanyi era omuntu alina Nicole amuleete kubanga maama wanaabeera serious mu kunoonya omwana oyo omwana nze nabagaa Nicole omwana wa social media Nicole baanoonya wano results ze ng'ogamba yeka yatudde P7 nenga ensi yonna yali etudde P7 naye abaana baawengi kati we baana akumanya nti gwe olina omwana w'abandi anti mwana wa buli omu Nicole ate nga wuyo olimu n'olwa serebu onoowulira ekinabeera ku social media ensi onoogigamba oti gwe atya ti amawulire gakusanzeewa nga bagamba Nicole abuze naye Nicole muwala wange we are family lwakuba nti abana social media balowooza nti oba Nicole yava mu ggulu balowooza bamwesibako oba yava mu ggulu n'agwa ne maama wa Nicole n'omwami wange baaluganda yes Nicole ayita mwami wange kojja so kati omwana ng'abula awo nga batandika okumunoonya bati bamunoonya naye munnange olaba ensi eyinza okuba nga zinga tebannaba kukunoonya naye ebintu ebigenda ku poliisi netandika okukunoonya ensi ekufundirira era kansubire nti alina omwana puroguramu agirabye akomyewo omwana w'abandi ate oyo si mwana yana ensi egobera ebintu by'omwana oyo abantu bayinza okulemesa Kampala ono nawuliddeko abantu nga bagamba nti Nicole singa bamuwasa dda naye ekikyabatiisizza she's a minor of course era mwana so kitegeeza nti buli musajja ayayaanira Nicole maybe for reasons best known to them Nicole mwana muto omwana yenneeno omuto olowooza ebyo babimanyi kasita balaba omuntu ey'ebitijjula ati ku social media ng'azina ati anti nakugamba luli eri nti bagamba nti kasita ayina figa kati abantu we bagambire ensonga ng'eyo mbu kasita ayina figa baagala muwasa anti era baagala kumumanya olaba abasajja abo era Nicole waafumbirirwawo aba takifunyeemu kubanga munnange time etuuka mukwano nga buli kimu kiri waakyo ziraga naffe twalina kufiga n'omwana kasooka asome oba afuneyo kya mu mutwe oba afuneyo ng'alinayo kyasobola okukola nga ne wabeera mwana wa muka Haji gundi ng'alina ekiduuka kyawo oba atunda zikekisi oba alina saaluuni ye Haji amukolera ekisaaluuni kiva kuno paka kuli oba mwana oba muka whoever anabaamututte ng'alina kyasobola okugattako bagera omwami akwagala wano mu bugole ozaala woogenda ozaala abaana oyinza okuba tolina business knowledge ne bagikolera n'ogirya n'ogisuula tajja kugirya omusajja ajja muyambako gimonitoringa kyovula nze njagala be ng'alina skill andi ebintu by'ensi eno bizibu nakugamba musobola okuba ne bawonga ebintu birungi kati wakyanga omwami afudde nga yakakuwasa ng'olina lubuto bino bye tusoma ba skills twekolerera ffekka nze dadde wange yaŋŋamba nga mbuweesomera weekanga sikiraba sheeki yaŋŋamba wano okusoma okukola nga ndaba biri wala nnyo byaŋŋamba ebintu bikyuka nga ndaba biri wala naye yakeera enkya naafa balamu bange ne baŋŋamba fuluma nga nsigadde nze na mwana we nga ne mukwano gwe ayagala okukuyamba ayagala kusooka kuwoowa kitegeera kati olwo wakyanga singa he hadn't empowered me nandikutte kaana kange n'obukeesi nga tudde ewaka ku kyalo nga tutuulirira mami nga ntuulira mami wange awo oba nga nkola ekyeyo oba nga nfuna wenkola obwa maidi byonna mutandika obulamu bupya naye nga emyaka gyonna ogiwestins mbanga emyaka egyali gisinga egy'obuto wagimala wa musajja so yenna alowooza nti oba okuwasa omwana oyo omwana akyali muto akyalina bingi balina okugatta ku bulamu bwe afuuke omukyalo ow'obuvunaanyizibwa nti omusajja gaye ne wabamugagga nga ajja muteerawo buli kimu twayinza mmanya omusajja afa andi abalungi tebaggwayo endagala nnamu aba yakawasa gwe ng'ate alengerayo akawala akalala nako akakola kata akabitujjula kati bwe nayogedde buli omu waali abeere empowered bwe nayogedde ne maama wa Nicole yagambye n'agamba nti namugaye ne mugawo omwana wamulekera essimu n'agamba nti omwana essimu nagimuggyeeko omurasita ali ku kifaananyi ky'essimu ya Nicole bw'akotese bw'atyo omutwe mbu maama Nicole tasobola mu identifyinga yaani
kati wano mu kumuggyako essimu n'amugamba oba essimu ye kwonoonye kangitereke yagenza okutemera n'okuzibula nga Nicole ki abuzeewo. Nicole mbu bamukimye naye omuntu eyamukimye teyamanyikiddwa. So kati ajati byebyo ebyamuwala omunaaye byebyo yenna alina Nicole muyite amuleete. Tumugambye amuleete. Oyo mwana akyali muto. Bajja kusibira akyali muto. Oba mukozesa ki oba kiki? Oyo mwana alina kuba na bazadde be muto. Ajja kufuna ebizibu bya bwereere. Ate abasajja temulina bugumiikiriza mugumiikirizeemu. Nicole anaatera okukula. By the way, ye kati tali 15. Wabulayo emyaka 3. Kituufu. Kituufu. Kati entabwe weeri ajati maama wa Nicole tamanyi ngeri yakufunamu Nicole kozi yali amuggyeko essimu gye yali kubyeko ate eri waka. Kati ekirala mbwe ekizibu Nicole kyayina tayagala kubeera mu kyalo kubanga maama we abeera mu kyalo naye kye neebuuza ate ne bwe bamuleeta wano mu kibuga e Kawempe era yagaana okubeerawo. Kati ajati Nicole ayagala ki yegwe anti w'omwana? Nicole nga wenagamba saafuna nnyo obudde kwogera naye to be honest kubanga Nicole akabanga ke nabeera naye yali ku ssomero. Nze akabanga katidde nnyo ke nabeera nako ndowooza nga 1 week twali tukola plan yaffe ya vac weneetambula. Nakoma okuwuliza Nicole ng'ali mu kkuba ava ku ssomero e Kasese mu kulisaayo nti munaye kuliko ebibuuzo nga ndowooza Nicole agenda kujja ne ndowooza nti awumuddemu agenda kujja saddamu kulaba Nicole. Ngenda kuwulira bino byombuuzizza ng'ate byebiriwo. Kale bannange tujja kuba tubawa updates ali eyo ku muzigo gwonna oba ku apartment yonna ng'olina woolengera Nicole tukubire ku ssimu kubanga tumunoonya bambi maama wamunoonya ategeere nti omwana wange alina egundi wali ewa ekireka oba alina egundi wali eri ennamasuba. Mami webimwongedde n'omukwasa pressure mukazi wattu. Stress. Ne mubuuza lwaki temwalaga ajati results za mwana. Namubuuzizza. Koye. N'agamba nti amaze ebbanga ddene nga mulwadde. Kisoboka bambi. Nti yali ayagala ajje in person. Naye teyasobola kujja in person ate ng'alaba kiri disrespectful okukubira ki essimu. So munaaye byebyo ndowooza obubaka mbutuusizza bulungi. Tusiima nnyo bannaye abalaba vidiyo zaffe okuva gyetandikidde paka gyekoma ajati abantu balaba vidiyo eno zemba eddakiika ziba zindaga abalabye ne bamalayo. Abantu balaba vidiyo yo nnyo buli wojja ne bagimalayo ne balindirira naddala emboozi ya Nicole erabika ebanyumira nnyo. Kyegambye nti oyo omwana abantu bamwagala bamwinamu interest. Ajati nti nno luli eri abantu baatulaba nagenda okukebera in 1 hour nga tuwezezza omutwalo gumu ogw'obufuusi. Kati yenna alina omwana oyo abantu bajja kukuma omuliro ku social media wano ensi ejja mufundirira bwe tunaawandiika erinnya lye ne tuliteekayo wali nti munnange gundi gwe suspect gwe tulowooza wano abantu bajja kunoonya. Bannange Mukama tusaasira abalina abaana omwana abulaabula buli budde n'obulaabula n'otoloka ku ssomero n'obulaabula. Omwana oyo namugamba lwe yali wano namugamba Nicole okimanyi nti wenkana ne annual obukulu baba bali mu same age brackets nangamba nkimanyi ne mugamba teweegomba discipline ye nja kukyusa mu butuufu nga bagamba nti benkana obukulu owakana oyinza okugamba oli omuwala mukulu ono mwana muto oba kiva ku upbringing omwana oba bamuwanya eddembe nga muto olaba nga olabye ddala a mismatch kubanga agamba yeegomba Diana Nabatanzi naye ate byakola tebifaanagana ne bya Diana. Anko yamubuuza lwaki yeyambudde hijaabu bajjuka yabeeranga naffe yakyusa ennyambala nga yambala hijaabu. Kati anko lwasooka omulaba ku TikTok nga ajjeeko obukaaya namukubira essimu namubuuza gwe hijaabu wajjeeko yaki lwaki anko ani yagamba nze nali nasiramuka
namugamba wangi maama mbuze mu role model wange Shira Gashumba yakyusaamu yagamba yasemba tugamba mbu nayagala kuzanya firimu ayagala nnyo Diana yagamba kati ye role model we Shira Gashumba yakyusaamu era n'agamba mwebyo mukaabya kajanja nja kubalaga yeyo bamukyakaabira obukaaya kati kambule kati kambabuleko muntegeere banaimulabe n'omwana naye mama Nicole wonna wooli twongera okugumya bibaawo abazadde bangi nga babatolinga n'abaana baana babagagga bali mu rehabilitation centers bali eyo butabika bali basufferinga from drug gundi addictions asigwa osoose ate ono omwana Katonda yeyamukuwa sigwe wamwewa nkakasa siye mwana yekagoyina naye ate ono ye gwe bamanyi ndi sure oli muzadde mulungi era abaana balala bakuluziza bulungi naye katukusabire obubaka bw'omutuusiza eri Hajati era abufunye bw'onaabeera oteredde ng'oli bulungi ojja kujja oba tujja kujja kale Hajati kansiibula abantu banaye tweyanza nnyo bakwano mweraba